Basewo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo amannya nze Sarah Abraham Luzzi abamu musinga okumanya nga Sarah is tall Mrs. Luzzi. Olunaku olwaleero nzize wano okubasaba ng'era ekindeese mbasaba muwagire omwami wange Honorable Abraham Luzzi, mbasaba muteekemu obwesigwa, saba mumuwagire era neebaza n'abo abakoze ebipande n'abo abagamba bagenda kubikuba abakyusa zi DP zaabwe abamu tubamanyi abamu tetubamanyi kati nina TikTok z'abantu zendaba bambi ng'abantu bakyusa zi DP zaabwe nga sibamanyi nakubamanyi bannaayi tetukitwala for granted tusiima era tuli basanyufu nnyo naye tetumanyi bwe tuyinza kubalaga ssanyu lyaffe tetusiima era tusanyuka n'abo abagambye okukuba ebipande n'abaakubyeko tusiima nnyo mwebale kuwulira mulanga mwebale kuwuliriza bigambo bya Honorable ate ne mubikola ki ne mubiteeka mu nkola n'abo abagambye bagenda kukuba namwe tubalinze abamu ekintu kino balina engeri gye basooka ne bakirabamu ne bamulaba oba nga asaaga atali sirias naye yagamba okukuba ebipande oba ogubya city kuba kugubya kibuga omulembe guno tewali muntu atalina smartphone omulembe guno ffenna omulembe gwafuka gwa digital buli muntu alina essimu buli muntu alina social media handles teekamu butesi ku TikTok genda oteekemu Honorable Abraham Luzzi aliko omu oba Mrs. Luzzi ne gunze endala tiimu Luzzi kweziri accounts nyingi obeere ng'omufollowinga obeere ng'owuliriza ebigambo byakola ki byayogera kuba amazima gali nti nange sibiwulirangako ebbanga lyemmaze ebigambo byayogera kugamba ebigambo birungi ate nga si byakulimbalimba nti tukwogera-yogeramu olaba nga byayogera bituufu eri kwabo abantu abamu abatambuddeko musobola okukiraba mwami Luzzi tali excited alabyeko atambuddeko ali exposed kwegamba talina kipya kyayogera kyatamanyi talina kipya kyatalabangako n'olwekyo saba mumuteekemu obwesigwa omwaka ogujja ku ballot paper tiikinga Honorable Abraham Luzzi abakyala mbasaba mwami mwange mumuwagire kubanga abakyala fe abasinga amaanyi mukyala wedde ewaka bba omutuuze ngamu naye mwami mbadde nkusaba kulwa Saara kale katugwe mwami ki tumuwe mwami Luzzi omukyala omu asobola okukyusa abantu 10 ekitali ku basajja so mulango ogwange nsinga bukubira bakyala mwenna saba tusitukire wamu munyambeko tuwagire omwami wange mbakakasa era nga mbasuubiza nti byonna byayogera ajja kubikola era sewo wekitiibwa Honorable mbadde nsaba ojje abantu bakulabeko